wano ewaffe mu city ekigambo ky'ettaka conflict z'ettaka ekibba ttaka kingi ddala. Akaseera kano akatono ke naakabeeramu ndabye ebintu bye mbadde sisuubira kulaba ate nga mbiraba ku bantu bemmanyi. Nga mbiraba ku bantu bammanyi. Omugenzi Yakubu omusirikale munnanga yafa twamuziika eyo Butambala ng'abaana bali mu kwerya baagala kwetta maama waabwe yennyini ate yalwana nabo n'abalala wali ku Yellow Knife muzeeyi yali ayinawo bookshop awo n'awamu n'ekyapa nti genda okinkyusize n'atuma mukwano gwe ate n'akikyusa n'akiteeka mu mannya ge bikyali eyo mu kkooti saagala kubyogerako nnyo naye njagala kuwa bannamasaka bweyamo nti ekikwata kusengula abantu ku mataka gaabwe tugenda kikwasa mukono gwa kyuma. Era n'abo abadde bakyalina ekirowoozo nti osobola okuzannyira ku bantu kubanga olina ekyapa ng'ate ekyapa okifunye abantu kwebali kubanga bantu bangi Ssenyanga bali ku bibanja abantu luddawo bali ku bibanja and they are comfortable. Baziiseeko baganda baabwe baziiseeko bajjajjaabwe they are very comfortable. Kati woman wava eri e Kampala oba n'ava ewaffe e Kaliisizo n'akozesa ekyapa nga kutuddeko abantu n'amaana baga nti muveeko oba si kyekyo waliwo walima kasooli ntwalawo gw'osigaze wano awali ennyumba. Nolwekyo ofiisi yaffe ekyo yakikutte n'amaanyi ate ffe tuli banjawulo ab'Emasaka abamasaka City nti mukama waffe lawyer ate ng'ojjako okubeera lawyer advocate. Nolwekyo ensonga azitunuulira n'obukugu. Nolwekyo abantu bajje mu ofiisi zaffe timukkiriza kubagoba ku mataka gammwe naye ate nammwe abali ku mataka nga mumanyi nti mugaliko mu bukyamu kubanga ate muyinza okukozesa omukisa ogwo nammwe ne mwagala mubbe ba landlord nammwe era tujja balambika naye nga eyo ensonga nkulu nnyo nkulu ddala. Oli ku radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo eddakiika ziri 4 ze zibulayo okweyisaawo omukago gw'emisana Wamukulu Katumba ono alina kayogedde nga kakulu nnyo. One nti budget yali badde etunuulira nnyo ng'oggyeko kiri ekya security kyoyogedde extensive naye okwensuwalinga nti omuntu alina ssente mu nsawo kati abo ate ebiba bikolebwa biba birina kuba bingi nnyo. Tuba tuteekeddwa okutunuulira omuntu ono fine tumaze okumuwa security n'emirembe naye biki byagenda okujja mu ssente biki byakola kati ebyo nabyo byali badde bijja maybe mu second priority. Kyenvudde njagala nsooke ntemeeteme wano owulire briefly. Kusinziira ku debt payment kwe kusasula ebbanja gavumenti lyerina baalitadeko trillion 18 ne billion 863. Human capital development ekyo kibeera kimulangira human capital development kusomesa abantu kusomesa abantu so kusomesa kuyamba muntu afuna obukugu oba nenga ezo zigenda ku muntu human yes human capital development billion 9 trillion 9 n'obuwumbi 5. Of course mulimu ezigwamu bikola round figure. Then integrated transport infrastructure services ndowooza byentambula nguudo biri byetwala byekebya standard gauge railway n'ebirala trillion 4 ne billion 4. Governance and security omanyi obwedde oyogera nga nze bwennondamu nga nti kandabaawo bataddewo meka wano si wewangu okuwanyisa obuli bw'enguzi wano mu governance wano governance and security bataddewo trillion 7 ne billion 6 of course n'obugwamu omwo muli ne sente z'abantu bammwe be mwalonda
member of parliament ziri wano mu governance. Yes. Private sector foundation bavuge motoka ezemuli bannekolera jange bano baji Yusufu ayagala kukola kyuma ky'emmwanyi eri gundi ekalungu n'ebirala emirimu egitali gya government. Private sector abantu abakola emirimu egyabwe. Sector eyo eteereddwamu akawumbi rather trillion emu ne billion 9 nezigwamu. Kati wano wakulu wendaga wawulize bulungi nnyo agro industrialization okukola amakolero g'ebyobulimi. Okukola ebyobulimi nga byamakolero kumuteereddwamu trillion emu ne billion 8. Sustainable energy development ebyo by'amasannyalaze trillion emu ne billion 3. Regional development trillion emu ne million 47. Then registration, oversight, representation, parliamentary commission bali mu billion 945. Other programs allocations, sustainable urbanization and housing, planning y'ebibuga n'amayumba obuwumbi 524. Sustainable petroleum development ebyamafuta obuwumbi 407. Ati bali mu kumaliriza batandika sustainable investment obirage ebiva mu peace and security. Teri muntu atwala sente ze wantu wali mutabanguko. Ekyokubiri bw'otunuulira amawanga agatwetoolodde security okumanya yeetaagibwa. Jo nabadde ndi mu kutu gw'ensi yonna nga bagamba nti ennyingiza ya Russia GDP yayo 80% 8 ku 10 biri ku defense ne bagenda mu 10%. Nagenza okutunuulira nga bali abasajja abalala nga Abamerika Abangereza nga tebakoma ku planningira security ya ggwanga lyabwe. Wabula ensi yonna bagitalaaga mu ambasa bataddeyo mundu ezinabakuuma mu China bataddeyo buli nyanja ne mu bwengula bataddeyo zisitales continental ballistic missiles and whatever byonna batadde wansi ne mu kiri bo tebakyakuuma ggwanga lyabwe lyokka wabula ensi yonna bataddeyo security yaabwe. Kati ekigambo kya security tukizanyiramu ekyo nkimaliriza nga nkubuulira kino ekiri ekongo okimanyi olw'okuba nti ebya security baabwe tebalina bitegeera abantu bave ne basaatuukira mu ggwanga nga bwe baagala. Kati ekiri eggoma babuwa abantu twali tugenda kuzimba luguudo natuuke Bunagana nali pogula ya Busiraamu ya Uganda Muslim Council netwava ekisolo kati atulambuleko ku boda nga mashini za Uganda ziri awo zigenda kukola oluguudo okuva Bunagana mpaka wa Goma. Mwendo okuvaayo nga bagamba tisimanya M23 yakubye bano nene kusa wakati buli ntuna ku TV nga bagamba nti bali kudduka n'aba United Nations babasse kagamba eggwanga tirikyalina mirembe n'oluguudo lwakomaawo bane ebyuma babyokya simanya Allahu yalamu. Obutebenkevu kye kisinga obukulu. Somalia, Sudani obiwulira tulire Gaza biki bye bakoze ameri bazikubye amasomero gomwagala bakole bagakubye amalwaliro gomwagala bakole gali kutaka newe balya newe banywa amazzi newe bagenda mu kabuyonjo tikakyaliwo butali butebenkevu. Kati wabanga bagambye nti number 1 ya peace and security abo tugambe buga nti alhamdulillah rabbil alamin twebaze president yali visionary titumalaga mwana ine ebintu byakola oba wasomako ku bitabo bya economics muri student of economics olabira ddala nti ali mulayini kyo nga nkimaze oyogedde ku kyawaleese creation embeera z'abantu okubagagaza. Omanyi Uganda bwe mwana okufuuka entebenkevu kubanga mu byenfuna nga bwega nti ndi student wa byanfuna economics Uganda mu byenfuna eri stable ntebenkevu nnyo. Yes okumanya eri stable Uganda kasente je kafuta sente je kusa that is nkubulira nti byenfuna science economics is science. Omanyi buli annyonnyola ekintu kye waba ayagala okikalubiriza abalala ng'akiyita science. Kyafaayo
kwa chacho olabaka babiri banabe ebya bulijjo kwengeno babiri banabe enzikiriza benyini sebo nga watanditse mu bino nga seka chokonyaga omanyi enzikiriza saya ngomanya bimutamuseka ababu baveeku wanyira gwe nabye mmeba parliament wa America ngagamba oyagala katonda akolimire oyogera ku Baisirairi ngaba Jesus yajja agambe mu Bible nti abantu bensi babasanyewo nga emission ya mwene oyo ne mulimu abataba ali oli ayogera akagambo kasaya tukola ne mukulu katumbo nage ebyo kwerinda science ate talimbi nembikugoba kati olide science no biduka kakunyonyole kano classic economist munabyafuna atunulira ebitambula atali bana abagwa obubi ne bakaba obukaabe tunulira nze mbadde ngoberera bintu bya Uganda ebyefuna bya Uganda stability bwe butebenkevu bya ggwanga ti nawe afuna omusaala osobola okupulaningira busente bwo bwokolaki otya kyesente bwe ziba ebintu tibirina inflation gye bayita persistent increase of the prices of goods and services ebbeeyi y'ebintu okubeera nga busawe etuntumuka butuntumusinga muliro naye njagala okutunuulira nze mabega wa covid ne mu covid ti sabbuuni yalinya katono mu covid kati olwaleero ali wakati wa 15 n'ennya kitutte 3 years nga ekyo kibayita stability sukaali abadde ku 10 nnya kati yatandise ate n'okudda ku 35 mu kifo ky'okutuntumuka akamu busikatono ate yali mu 5 kati ali omukyere okubadde mu nnya omanika ndi ku basic goods omuntu wa bulijjo oli ampulira ali ena butongo anti kyembadde ndeeta byawulira nti ebyonfuna byoli mu kusomesa omuntu wa bulijjo mpulira biri sophisticated nnyo kubanga oli mu kusomesa eby'enfuna stability y'ebyenfuna how about affordability yes sabuni aluddewo ng'ali ku 15 naye bameka abasobola omusaala ng'agenda okulima ku ssamba ya Katumba oluvannyuma lw'omwezi bw'anaaba yapulaninga nti njagula kilo 5 zisigala 5 n'ebyenfuna bwe bitaba bitebenkevu bw'aba yapulaningira kilo 5 eza sukaali yesanga ng'aguzeemu kwota kilo nga sukaali atutumusa ali ku mitwalo 3 ali ku mitwalo 4 naye kati ne waba musomesa apulaninga n'amanya bwe naamala njagula omuvumba gwange gwa 12 naaba njagadde ngendeko bano bakamulemba baziyitani fasiti ng'agendeko mu kapasiti ka mitwalo 2 3 kati akipulaninga ne kituukirira awe mbadde njagala okusooka okwebaza gavumenti ya Uganda nti etutebenkezza kati bwe tuva ku peace ne bino byagenze yagamba nti kaatekanga gawaze ku bantu eggwala limaze okutereera demokurasi n'ebyenfuna bimaze okukola ki kati omuntu wa bulijjo tumugaggawaza tutya tiriyoni eno gye yakutte n'abeera ng'agitadde mu byalo jjukira nti waliyo ne tiriyoni endala gye batadde mu financial year ewedde 2.2 kati 2.4 2.5 bongeddeyo tiriyoni ate polisi ya gavumenti sente ezo ezigenda ekikumi ekigenda mu gundi mu kyalo ezo eza PDM tewali eddayo ekyo kyobadde okimanyi bwebale nnyo kaakati omuntu wa bulijjo n'embeera eno gye tulimu ey'obulimi ajja kuba asobola okugula ensigo z'ebijanjaalo n'akadagala k'omuddo n'okusobola okutambuza embeera ye kubanga kalema bw'aba yafuna omwaka oguwedde guno tugenda kuwa Sekabira bw'ataafune mu guno ekyajja oguddako agenda kukola ki ajja kufuna kakati kana akawumbi omusajja ono ali strategic ate mungu ayagala nnyo Museveni oba ebintu mulimu banyiza kati nga bino ebyayifirisi kugambye sisaakwataganye tulidde mukulu Katumba awaana nze ku lwange eyo polisi nkyagivumirira n'ebino ebirala byonna byonna mungu ayagala nnyo Museveni kakati bandibadde bwe bamala okubayamba mu agriculture bandibadde bayambamu ne ku agriculture bwe bati mu byobulimi watubuuziza ekibuuzo banditadde wa sente bwe twandivudde mu security bandigenze mu agriculture tutya mu agriculture waliwo program bagiyita ugift ey'okutandika okufukirira bano ba mugana wa Sekabira gye yali agamba nti irrigation eve mu bbanga ffe twatandika dda ssebo era program egamba bweti please oli kubikadde tuli ku technology wa waggulu yes tugaba pump ezimu nga za sola ezimu nga za masanyalaze program eyinza okubeera ya milioni 25 milioni 3 gavumenti esasula ebitundu 7.5 ku 100
bwe noleeta 25 bwe kiba program ya milioni 10 osasula 2 kitundu gavumenti ekusasulira milioni 7 n'ekitundu naye njagala bongeremu program eno okuva ku water base wali amazzi bwe bakuyambira okusukuba amazzi bakoma ku meters 7 mu budget eno sinnamanya njagala bakiteekemu nga kigenda mu kilomita namba 2-3 kuba kati ffe bamayanja esufu abali ku lusozi abatali eri mu ntobazi titubenefitinga kibe obuzibu ki obuzze mu kyo nti ne sente ze batuwa mu district mwesanga nga 70% zizzeeyo kuba zitunuulidde bali abaliraanye entobazi ki kati nze manyagalamu okukola mu ka collection wabwe bandi badde bateekesira ekintu kino okukinyikiza kubanga ebyenkuba tekyalirirayo kakati yo gift eyo nga ngimaze jo omukyala yakola sampling mu ggwanga lyonna prime minister Mungu amusaasire Nabbanja kuba namwagala nnyo bwe yajja Kalungu yampa ne Kazindalo ne mwana tamuyampa ne Kazindalo tukake kayogerera ko ne Kazindalo ng'alyagala kakati agomanyi ga radio kakati laba nensomesaamu katono kati omukyalo oyo yagabayo tractor zino eziyamba omanye Kalungu twafuna tractor ennene ezirina wanene ziri mu ttaano Sempija Mungu amusaasire yazituwa ng'akyali minisita wa agriculture yatuwa bingi nnyo era omusajja osimanyi Mungu ngeri kirali musasuliramu naye obukyabulizi ba nze musabireddwa Mungu ataabuwe n'ebisinga ku ebyo byabaddeko kakati n'atuleeterayo n'omukyala butrakita obulima mu nnimiro baawaayo faaza omu ekyamuliibwa n'omuvubuka omu erwabenge nawalala naye ŋŋamba mu puroguramu eno eya bajeti eno singa bammemba ba palamenti baali tibatulyaza amaanya nga bakoma mu palamenti ne batamanya polisi egamba nti balina okutuula mu district councils bamanye ebitambulira mu council basobole ebitwala eri naye nkulayirira abe wange Kalungu mwentuula mu council sibalaba nogera lulyo nakolina kuwalira aho yose mu kitalo nukatulo byayogera bitegere batimutegera okuba jejere ku radio n'ebintu kakati wa ebintu bino bandi badde babijja ne bamanya ebiri ku ground ne babitwala eri nga bapanga mu parliament lwaki tibuno mu machine bayita ne Nabbanja we yajja okumanya abantu abo bakolimibwa I'm very sorry okimanyi ne bwe yajja nga zo kutendeka bya busunuzi bya bulimiro tebajjawo olwendowooza zaaba si bonna Sempija yaliwo n'Honorable Aisha naye bali olwendowooza zaabwe ezaalayise chief politics mbwate batunaabeerawo tujja kuba tumuwadde amaanyi olugamuwadde oba togamuwadde ye lead of government business ate otuula ne parliament kati obulyaza amaanyi ogwo bwe balira Mungu ajja bba kuba ebbalayi mu kawombe kubanga ne parliament togidduka kubanga ye leader ate eno bajja mu Kalungu okuyamba abantu batukola ki bandi badde baga nti zino tractor zoogabye eziyamba abantu okulima mu mwanyi baziri ennene zirima wagazi n'okukoola mu lusuku mu budget ejja otuwadde tractor 3 kumbi buli kyalo kyandibadde kirina kaki tractor kati ebyo bandibadde balina information bandibadde bagitwala ki parliament n'olwokuba Uganda ne bamemba parliament ebintu byayo biri abagalanda tetulina system njagala kujjako Kazindalo azigatta ku point ngene kangatteko point emumalize endala ndowooza olw'obudde kangende ku ya education nebaza President Museveni Mungu okumuloosa n'ateekawo ze tuyita industrial hubs n'omwana wa P7 ne kakati nyina bengenda okutwalayo n'ataasoma ng'Abachina ekyabagaggawaza omanyi mwatambula yagenda e China naga nti lwaki bano bagagga lwaki bagaggawadde bagenda kuyisa America okimanyi nti no myaka 5 China egenda kuyisa America yegenda okwebala ennyo lwaki bagagga buli muntu akola ate agattako bayinza okutunga engoye weyayize ekyalaane weyayize enviiri nze natwala omwana wange lumu mu institute ne bagamba nti ng'ayagala kusoma by'amasannyalaze amaze sina 6 naye omanyi bwe baŋŋamba ono tiyayita bulungi Lungereza ne science ebintu ebyekijinga naye wallahi wano muhabuzi kati ngoba eri wali e Masaka mugini wano ku ssaza bakusomesa amasannyalaze oba omanyi oluzungu omukyalina agasomera mu luzungu naga nti laba zino embuda kakati Museveni ekyo yakijjeewo era
nsaba project zino habuze ezo zigenda kumpi buli district buli district nanjagadde buli district eberenga ekola ki erina kyomwana wa P7 okumanya bali bagenze wala naawe alina degree nga wasoma bya economics nga tomanyi kubajja emirimu gikubuze engatto egudde olubege ng'oginoonya naawe tukuyita wali ogenda oyige hair dressing and beauty therapy sekabino oyinza okusanga ng'akola oluviri lw'omukyala n'afuna omulimu n'abeera ng'ayingidde mu production ekyagaggawaza America ne China si byabufuzi bino bye bawoggaliramu production be baliidinga mu production y'ebyamakolero muki ate ekigaggawazizza China nti small scale bino ebitonotono ebyowaka kutunga lugoye okukola ki buli muntu nabe kukola ngatto President Museveni byakopye era n'ensaasira abajjawo tteeko eno ne bagifuula gundi Mutesa wali university teeko university niwo ku kizimbe kino ekyabuddu nkimanyi okola university eyakabiri Victoria webale nnyo teeko erina machines ez'amaanyi ate technical program nga gye tugendamu yewe tugo kyali kyalinaku nnyo okulaba nti baagijjawo era nandyagadde gavumenti eteekemu nnyo ssente mu technical schools kumpi buli gombolola mu education nenjebazaamu kino ebintu bwengendo bitunda byenfuna engeri gye babikuttemu oba lwakuba omusajja yabisoma oli ku radio budde yo omuntu wa bulijjo mulangira Sigagazindaala private sector development trillioni emu olwokuba ndi mu private sector gyenkolera mpulira nga bansedde ino bali badde bateekayo at least trillioni nga 3 bano bannanyini maredi asobola okugenda mu banka nga enteekateeka weri awo ayinawo ziyeewola n'agula ekyuma nga kino ebintu ne bitambula naye mpulira obusente butono ate bagaye baagala kutugaggawaza how nga private sector be bagenda n'okukola amakolero bayira bana ba private sector ate busente obawadde butono private sector eyina mukwano gwe bamuyita UDB bw'otunuulira budget eno nze bwe nabadde ngitunuulira nalabye sente zagenze mu sayidi eyo ya UDB trillioni 9 nentunuulira ne bannayuganda bwe babadde boogera ku UDB n'okunoonyereza kwange okubadde kulaga ku nkola za UDB engeri gyekolamu Uganda Development Bank nennyolwa nga ndaba kuno bagenda kubba sente nnyingi at least mabegakawo babadde babba entonotono ezisaanidde ne kati ku luno bagenda kubba nnyingi nnyo trillioni 9 nsaasirammwe abali mu private sector kubanga bwe baba bateekayo sente ezo mu UDB batugamba nti private sector gye baba bagenda gye baba bayita okukyusa obulamu bwabwe naye ate bamaliriza nga bataddeyo obukwakkulizo obw'okukutuma amazzi mu kisero bagga nti leeta ekisero ky'amazzi wano nga kijjudde tukuwe sente z'ogende weekulaakulanye musajja wattu n'osiiba ku luzzi nga bw'okinnyikamu ng'ekisero kivaayo nga kikalu kubanga tekisoboka so wano batutesera ennyinyi nyo ze babbye naye mbadde nga sinaba kugenda eyo njagala osooka okuwulira abatuwuliriza nti bajeti ya Uganda ey'omwaka oguwedde 2023-2024 yali ya trillioni 53 bannaffe ab'oludda oluvuganya nnaku ezo baafulumiza bajeti yaabwe si nnaku ezo mabegako kaawo nga yo ya trillioni 43 ya national budget alternative budget nga ya trillioni 43 ne bagamba nti budget eyina okubeera ng'eri realistic n'olw'ensonga eyo bo nga bavunaana gavumenti ya Uganda okubanga ekola budget etali ntuufu batuula butuuzi mu kati ne batematema ne bagamba nti tukole budget tufulumye sente bwezi tuteekeyo sente bwezi okukyamukiriza bannayuganda naye nga sente teziriiwo wabadde tewannaba kuyita myezi 6 bajeti ya Uganda nefulumya gavumenti ya Uganda nefulumya bajeti endala ng'eyongeddeko okuva ku trillioni 5.3 negenda ku trillioni 7.2 almost ng'eyongeddeko nga 20%, almost 20%, 19%, something like that. Naye kino kye kisinga obukulu njagala okusookera ddala okwebaza abantu bano basatu olw'ensonga ya budget increment eyo gye twafunye ng'eggwanga. Omuntu asookerwako ddala ye President Museveni olwa visionary leadership nga etunuulira nnyo ebyenfuna
ebyofuna muganda wange Katumba yakubuulidde engeri ebyofuna gye bikolaganamu ne security. Ne President Museveni ng'amaze okutegeera ebyo byonna yatugamba yajja atambula ng'asomesa naye abamu tebamutegeera n'atugamba nti ng'oggyeko gavumenti bwe tulima oluguudo luyiteewo n'osigala ng'oli mwavu, bwe tuteekawo amasannyalaze gayiteewo n'osigala ng'oli mwavu, naye ekisobola gwe okukyusa obulamu bwo gwe kwe kubeera ne ssente mu ki ng'olina ky'okoze ekivaamu essente z'otadde mu nsawo, gwe ekyo kisinga n'oluguudo luli. Era n'akola akabonero ng'atandika muganda wange muganda Ssekabira abadde akiteddamu wano Joko, n'akola akabonero ng'atandika yakwata akacupa k'amazzi n'akasiba ku luti n'akateeka mu nnimiro n'agamba abantu nti n'akateeka ku muti gw'emmwanyi n'agamba nti amazzi gano buli we gatonnya omumwanyi tegukala. Omwaka gwali gwa 2014 lwe yakola ebintu ebyo. Waliwo munnamawulire munnabyabufuzi mukubi wa katyuni n'olwaleero bw'aba akuba President Museveni amusibako akati k'amazzi akacupa akatonnya bwe kati bamuyita spire nga katonnya ye yakiyita kivumo. Naye nze bwe nalaba President ng'akoze ekintu ekyo nenyini ekasaka abanjulira banjulira n'olwaleero nenkwata nze saafuna bucupa bwambula nengula obuveera obw'ekikumi. Nali nsimbye emmwanyi zange omusana mujjukira 2014 gwali mungi nnyawo. Nali nsimbye emmwanyi zange nga zaalingako eka ngemu n'ekitundu. Kati ono yazimanyi Bahati muganda wange yali azituseeko yannambulako nga zikala ziri mu kala. Nze nensibamu akaveera nenteekamu ettaka amazzi galeme kuyiika akatuli kentaddeko omulundi gumu nenteekako nenkasa. Naye bannayuganda bangi abamu bakwata bucupa abalala bakwata buveera nga nze ne batandika amazzi ne gatonnya ku mmwanyi zaabwe. Njagala okutegeeza nti budget ya Uganda okuva ku buwumbi overnight neva ku buwumbi 53 negenda ku buwumbi 72 kyabadde attributed ku bulimi bwa mmwanyi. Budget erina kubeera realistic. Sente ezibeera mu budget y'eggwanga gavumenti erina kakasa nti ziva mu bintu gavumenti ziva mu bugagga bw'eggwanga. Yes. Kati obugagga bw'eggwanga bwakubisizaamu emirundi muganda wange Bahati agambye emirundi 19 naye nga kyavudde ku visionary leadership 1 eya General Kaguta Museveni, 2 eya Ssaabasajja Kabaka eyatandikawo enkola ya mmwanyi terimba, 3 eya Katikkiro Peter Mayiga Charles. Budget ya trillion 72. Yes. Trillion 72. Mpuliriza gattako olabe budget yo nobeere realistic. Projections zezino esente zisuubirwa okuva mu misolo ziri obuwumbi 29 trillion 29 ne biliyoni 9. Sente zisuubirwa okuva mu kwewola domestic okwewola okwawa n'omuntu trillion 4 oba ogatezo zime 29 gattako 4. Sente zisuubirwa waliwo kye bayita budget support. What is that? Aliwa mwe mwasoma ebyenfuna ndi munnamawulire budget support abategeeza zetufuna mu external borrowing zetwewaza okuva ebweru ziri trillion 8. Kati waliwo zebayise budget support ziri billion 24. Actually teziwera na trillion billion 28. Weda manyi nyingi nnyo billion 28 ezo si nyingi. Kale katuzireke tuzikuba nazo era size nyingi. Then domestic refinancing ke kati domestic refinancing naye ne bwogenda okuzigatta trillion 29 trillion 4 trillion 8 trillion 9 and then billion 287 ne billion 28 totuuka mu trillion 72. Ekitegeeza budget teri realistic. Tweyanza twateeseteese okufulumya ssente naye gye tugenda okuzijja ati tulaba wafayo kati ekyo kye mbadde ndi mu kugamba kati kiwulirize bulungi. Mbadde nkyebaza abantu 2 mbamaze nsembyayo ow'ekitiibwa Katikkiro Mukuumaddamula, ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga olw'okukunga bannayuganda n'okusingira ddala bannabuddu
okulima emmwanyi n'abantu abawangalira mu Buganda n'Abaganda. Kati awo kawe wali akakunizo akatuusiza cause budget is a wish list. Ebirooto byammwe birabikira mu kipapula ekyo. Kakati essaawa eno gwe kyotannaba kutegeera nti yo gavumenti eba yategedde dda nti Kalema ayina ensawo 5 ez'emmwanyi mu nnyumba. Omuwuliriza kati omuvunulira omanyi njagala nnyo okuvunulira omuwuliza ono bwe mbakola program atege oyina akagambo koyogedde budget is a wish list. Yes. Otegeeza ki? What is a wish list? Ampuliza wish list bya bintu byokoze no kanti njagala bino nja kubituusa. Tugende mpola njagala ennyonyi njagala ebizimbe 6 mu kibuga. Naye ekisinga obukulu ku budget wish list tetebiiko ntola no kanti njagala Obwakabaka. It is my wish. Akiriza kakola clarification ziri big. Wish list kyayogedde. Akoseza olungereza olw'owaggulu ennyo. Olwa economics lwandi projected. Zisuubirwa okubeera nti zikola ki. Sebanyi mune kukulu katungo bakabaddaga. Nemaliriza ne kino nti gavumenti ekooye kuba ne ku ssaawa eno nga n'omwaka financial yeggwako yabadde eyagala supplementary budget kumpi ya trillion mmeka? Alindako yabadde eyagala supplementary budget kubanga buli sente ezikozesebwa mu ggwanga zirina okubeera mu ki? Mu budget. Kati yagezezzaako okukendeeza ku mikisa gya supplementary budget sezibuwaba ekiseera trillion. Yes, okusinziira era nga mukulu Kalema bwaga production speed kweli kati egenda mu 100 trillion era suubirayo project mukulu Kasumba bado inakwagala okunyonnyola mbadde njagala kunyonnyola ku kintu kya budget. Yes. Naye omukulu wakinnyonnyoddeko nti budget esooka neebeera mu kuteebereza. Tuteebereza tujja kufulumya sente tujja kufuna bwe kiti kubanga buli ministry ezikola eggwanga ziwaayo biki bye zisuubira okukola. Then tusuubira okufulumya bwe kiti ministry ku ministry. Kati bwe bimala bw'owulira nti budget baagiyisizza olwo budget liba lifuuse etteeka. Kati lifuuka etteeka. Neva mu bibiri ebyokulowooza ebyokuteebereza telifuuka eki negenda mu kiteekeddwa okukolebwa. Kati akakunizo akakulu akali mu kiteekeddwa okukolebwa kugambye budget is a wish list. Naye ne bwebeera wish list eyina okuba wish list eyo ebintu ebibeerako birina okubeera achievable. Oyina okakasa nti biri mu capacity yo. Kati nze kugambye nti budget ya Uganda ekijja ku trillion kubanga tebannaba kutuukawo kubanga mbadde kugamba nti gavumenti yateekedde nti nina ensawo z'emmwanyi 6 enkalu. Yonge maze okutegeera nti ezo zirimu miliyoni 7 naye omwaka oguwedde saalina weesobola kujja miliyoni mmeka nga ndi munnansi neetaaga nina okuwa gavumenti omusolo nina okwebeezaawo naye nga sirina busobozi wenzijja kujja. Kakati ku mulundi guno just oluvannyuma lw'omwaka gumu kakati waliwo obusobozi bwenja okusobola okufuna miliyoni mmeka. So gavumenti yo erina okutandikirawo okupulaninga okusinziira ku busobozi nze bwe nafuuse kubanga gavumenti epulaningira nsozi epulaninga ku lwaffe bannayuganda. Teriyo kintu kiringa nnyumba nti ye gavumenti ife ebuuza nti bannayuganda ze bafuna sente ze bakozesa bazijjawa nti bakola kino n'ekino byabadde affected bitya. Era obadde olaba bwe wabaddewo nga bolaba nti waliwo emabegako twatuuka nga obuvubi buyingiza sente nga businze n'agriculture obuvubi ne bwonooneka. Gavumenti ekitegeererawo nti kati yabeeyo baayavuwala tebakyalina ki sente. Era bwebeera epulaninga sente eziriva mu buvubi zijja zisupportinga ebudget ezikendeeza ne zikka wansi. Kati ku mulundi guno ekyaleese surprise eyo gye tulaba mu budget bwe bulimi bw'emmwanyi obwaswikinze ne bugenda waggulu. Kyova mbadde ngezaako okwebaliza abantu abo ab'enjawulo nga nvuddeyo keeyo katono. Njagala point emu gye njagala okusembyayo eno njagala gigamba bannabyabufuzi bannayuganda abali mu byobufuzi kubanga bajeti eno etuulwa cabinet etuula wansi ba technocrats batuula wansi ne badraft ne bayiya ne kubanga bo bebatunuulira bino byenjogedde ebibadde bit technical nti bwe bamala okukungula emmwanyi nyingi zicontributinga ku budget bwe bamala babuweereza bali okukola kye bayita budget allocation. Kati budget allocation batuula mu parliament ne bagamba sente zino zigende wano zino zigende wano
Haji Umar ojja kunjulira tubadde wano tubadde n'okusoomozebwa mu ggwanga lino ng'abantu bali mu kulwana nti ababaka ba paalamenti beeyongezeza ssente nnyingi bagundi wabadde owulira ekitiibwa Mathias Mpuuga banne baatuuka n'omugoba njagala owulirize katono nnyo muganda wange owekitiibwa Mathias Mpuuga banne bamugoba nga bagamba nti tumugobye nti lwaki nti yali essente mu paalamenti nnyingi naye essente ezikuŋŋaanyizibwa mu paalamenti budget allocation ya parliament tekola ddwaliro tezimba luguudo tezimba na kanisa tezimba ddwaliro budget allocation ya parliament ziba sente zaabwe for their well-being babaweereza omunyago gwabwe nabo beefeeko kakati ate oluvannyuma lw'olunaku nga wayise ebbanga nga bajja baliwuddisa bannayuganda naye bwokyogedde bubi babaweereza empeera kale kyonna it is their loot they are given their loot their share their abnormal share nabo beefeeko kakati bw'omala okubawa omunyago gwabwe budget allocation era bwe baba bakola omunyago ogwo batuulira wamu bonna teri abuuza kakati ate bwe mumala nga mujja muudwinki nga bannayuganda nti omubbi eyazze n'amenya Haji Umar n'atwala TV baza ababbi bana ne batwala TV ne batwalirako paasi ne batwalirako ne water heater omubbi omu atwala TV enene inchi 5 kati nanyi Haji Umar abasanga mu station nga bagabana n'akuba endulu nti lwaki otwala TV enene nga banno batutte paasi ontegedde ababbi babbi Haji Umar bonna babbi n'abasanga nga bagabana naye olw'okuba ono yeetisse TV n'alaba atutte TV enene n'akomerera enduulu ti omusajja omubbi ase TV yange abbye banne abbye banne wuno agenda ne TV nga banne batutte paasi kakati nga maliriza nsonyiwa nga malirize balekerawo bannabyabufuzi okuwuddisa bannayuganda budget allocation bwe beera ekolebwa buli sente eziweerezebwa zibaako omulimu gwe zigenda okukola eziweerezebwa mu paalamenti zaabwe zakulya munyago gwabwe eziweerezebwa mu kitongole ekya judiciary nabo zaabwe zakulya munyago gwabwe sente ze baweereza bannayuganda zezo zokka ezijja ku madisitulikiti nezisigala mu minisitule okukola ebintu ebiki ebinene oba ebitono kakati bannayuganda mwe abantu bamwe mulonda nammwe muzuukuke mubategeeze baleme balimbanga nti ate baka paalamenti batwala miliyoni bazeewa nga batudde mu lukiiko oli ku radio budde oyo omuntu wa bulijjo dakiika ziri 24 ezibulayo okuweeresa omusango gw'emisana kyaiman baati soka obuze kubatuuliriza ne sekabira ate okuwuliriza ba radio budde abalungi emirembe gya Katonda n'okusaasira buli weekend sulanga mu maka gage Masaka oyitiridde osula mu maka gage amafuta weewaawo abawuliriza abaffe emirembe gya Katonda n'okusaasira kwebeere nammwe mbaagaliza okuwuliriza obulungi abafunye ebizibu basaasirako ate abafunye ebirungi nange mbasabira byeyongere mukulise kabiri mbalamusiza nnyo mwenna netonda mpise kikeerezi nnyo naye wabaddewo enteekateeka badde manyi bagala kwekwasa ekiwangalo manja era oluguudo lw'ekiwangalo ekiwangalo okutuuka kati mbadde nyina enteekateeka zengenzeeko ku lw'ab'emmenge enteekateeka zitubaddeko kale mbadde ku lubaluba ate nasuze kaliisizo mbadde byangu nnyo enguudo zonna generale binnya byereere nefubye nga bwensobola okutuuka owawo ntuusa ekikeerezi ekisukiridde naye nga mbalamusizaako kale ampuliriza katujje tutandikirawo tuvaawo